Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Tuli ku BTN Media, Beyond the newsroom, yenzeddeni abatuusaako ensonga azissemasonga mu ggwanga lyattu Uganda, n'osobola okubeera nga ozifuna n'ozitegeera ate ne tuba nga tuzitambuliza ddala mulaala. Kaakati nno olunaku olwaleero ebyewuunyisa bingi. Kyalwaddaaki Medard Ssegona alangiridde kiki kyazzaako mu lukiiko lwe n'abataka babadde alinda. Ebuvanjuba n'ebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu. Tetulanga bafere, tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Alangiridde kiki kyazzaako mu lukiiko lwe n'abataka babadde alinda. We can call this the downfall of the intellectual Medard Ssegona akalya amaggwa. Zadeni abatuusaako ensonga zisabasonga zonna n'obwombeefu obw'ekika ekyaggulu nkusaba video sooka ogimpere like bw'ogiba like ejja kudduka emisinde mingi etuuke ku buli session omwasobola okubeera nga agifuna mu ngeri emu. Nkusaba otwegatteko mu butongole ng'osubscribinga ku mukutu guno. Sooka video gimpeeraawo ka like, then bw'omala okoone wali mu kigambo subscribe okikoonemu, then bw'omala okoone mu kade kaje mpassurize kasemu all tufune notification ku mboozi zonna zetuteekayo. Beyond the newsroom, Medard Ssegona nkugambye, we can call this the downfall of Medard Ssegona. Manyi bw'olaba ab'amakooti n'amataayi nga bavuddeyo, kyalwaddaaki naawe osikagago n'ogatereza n'ojja osobola okuba nga oweereza bannayuganda. Njagala nsooke ku video eno oba oliawo tutandikire wano ku nsonga za musajja mukulu Medard Ssegona. Tugenda biwuliriza n'obukakkamu obw'ekika ekyawaggulu. Kansooke ku video eno. Ekyobutampa kaadi mu assessment yaabwe sibasambidde bulungi. Balina bye baagala byesisobodde kukola. Ebimu bayiza n'okuba nga tebabimbuulira nga byabalema communicating ne batabimbuulira. But for me, from the bottom of my heart, I am okay. I am okay. Tell the world that I'm okay. Era saagala muntu ansaasire. Bwe kibanga ekyakoleddwa si kituufu basaasire eggwanga. Ekibiina kyange nkyagala nnyo, naye kaadi yakyo ekiba kigitutte ne kigiwa omulala kigigabe. Waliwo abadde bampa amagezi tijulira ne ngamba nedda, sijja kujulira. The decision which was taken ku last minute kyasaliddwawo ku ssaawa envannyuma kyasaliddwawo abantu abatatamidde bwe ndowooza. So mbagambe ndi okay. Ebibufuzi bya gundi alagidde. Gundi takola nsobi ono taddibwamu, ono talina kwebuuza. Bibyo bya bulabe. Omusajja mukulu ono Medard Ssegona yavuddeawo n'agenda ku NBS barometer n'ayogera ebigambo bingi era mulabye nga zisaturatinga zi video ng'agamba nti era owulira ne mu video eno yennyini agamba mpozi tebategeera kiki ekituufu Ssegona kyali oba oliawo bye bali baagala nkole tebasobola kubintegeeza nandibadde mbikola. Naye n'olwekyo ekibiina bwe kiba kisazeewo okutwala kaadi yakyo, ekibiina kino ne kaadi kigitwale mu ngeri ekkinakina oba mu ngeri eyogera ebyo. Omusajja ono nno asesa jjukira nti alina wali eri after nominations yagamba abagaba kaadi oba akakiiko k'ebyokulonda
bwe kabeera nga sibatamiivu kaadi nga sibatamiivu sibatabufu ba mutwe teri kulonza kulala nze mbangwana kaadi ndi over qualified bali bonna tebali qualified kimala bannange era bwontunuulira nga nze Ssegona malabo mazi okuba ngompa kaadi well and good njagala kwogera omanyi bino tugenda biga tukatugenda kuwera video soko owulirize wala waliwo yafulumayo naga ho oluzungu olubadde wali muganda wange mufudde yajja wandiise ne busamale bwenga bwe twabukolanga mu high school naga kale bino byonna bye nasomye baleseeko ekibuuzo kimu kyokka kakati nova ku ekyo nibagamba nti field nga nayogera ku kyebayita transparency bwero nalowooza nti nabakulu bayizo bija naye olwokuba nti sinze ensalawo nga waliwo abalala abasalawo basalawo be bamanyi max zaabwe max bwe bazigabye ne bwe bazimpadde olwazifunye babiwulidde n'enseka ningamba nti kangende mu maaso. Okay, good. But we're subjecting a process eyo wali osuubira something different? Did you expect something different? In fact waliwo President Honorable Ssegona ku buyivu bwaliko ku experience gy'alina n'ebirala akimanyi nti amaanyi gali mu bantu. Okay? But lwaki ye subjecting ku process gy'amanyi nti erina ebizibu n'asuubira different results? Wabeerawo rules of the game ekyo kimu ekyokubiri waliwo kye bayita humility obwetoowaze Adam Kungu oli muto ku nze ebisaanyizo ebirala simanyi naye gwe interviewer ku pano eno ordinary nandigambye nti baleete King Karisa ye muntu gwejja okusobola okwogera naye ne tutegeeragana ekyo bakiyita humility waliwo ebirala actually ekimu ku bye banvunaana nti siri humble naye muntu ki ali humble okusinga oyo agenda neyeteeka nakkiriza neyeewetako bwati n'atuula ku minzaani n'abantu be natudde nabo ku minzaani nga mwami Sebuufu y'omu ku bali ku pano eyo n'abalala saagala kwogera ku pano naye ŋŋamba nti gundi avuganya nange ne gundi avuganya nange nga ako kokka ensobi wakati mu kukola ensobi Medard Ssegona era mwakyayongerera okukola ensobi. One, akoze statement egamba imbu ku bonna be twabadde nabo ng'ani ng'oggyeko obukakamu ani gw'osobola okutuuza ku ntebe y'emu nange nti batwevaluatinga ng'oggyeko Mathas Walukaga babadde basatu era ng'owokusatu ndowooza avuganyizza Ssegona n'ebisajja bibiri biramba nga tamuwangula naye mu bulamu bwa bulijjo tulina ebintu bino wammanga tulina obuntu bulamu tulina obukkakkamu tulina obwetowaaze then ne tubeera n'empisa wakati mu mpisa n'obwetowaaze we wantu wokkakkanira ku muntu gw'omanyi nti osinga naye olw'okuba omuntu oyo asobola oba nga mukulu omuntu oyo asobola okuba ng'akusinga lwa position mweri ng'olina okukkakkana bwe bwetowaaze ate era omuntu w'empisa ye muntu ateekamu ekitiibwa oba oli awo decision yonna eba ekoleddwa wabula n'agiwakanya mu ngeri entuufu. Kaakati Medard Ssegona ebimu ku ebyo ebyasinze okumusuula bye bino wammanga njagala okubeera nga mbajjukiza nti bangi bagamba Nuupu teyandisudde Medard Ssegona olw'ensonga nti Nuupu eno mu kugiwandiisa 22 yafuna okusoomoozebwa masekkati nga ba NRM bagirwanyisa gavumenti egirwanyisa nti tebeera registered nga ne bakibalamu bagamba nti ekibiina kyaffe bakitubbako ng'omusango guli mu kooti mbwera Medard Ssegona n'akola kinene nnyo mu Nuupu okubeera nga ebeera registered and gazetted akakiiko ebyokulonda ne kagikakasa. Yes, well and good. Omulimu mulungi gwakola.
kyokka ate kino kiba kibi nnyo okubeera ng'olina the best defender on the pitch naye nga defender oyo mu mipiira 10 gye musamba agenze maaso n'okubeera ng'emipiira 9 ajja adifendinga bulungi nga mulina clean sheet omupiira ogw'e10 nga ye final ne yeeteeba ne guggwemu 0 ng'ekikopo bakitutte oyo ye Medard Ssegona kaakati bw'okeera ku makya n'otugamba nti okyokutuula ku pano y'emu n'abantu b'otenkanya nabo buyivu nti ekyo kyekiraga obukkakkamu era ggwe olaze obwetowaze obw'ekika ekyawaggulu Medard Ssegona oba olimba kubanga mu ssemateeka wa Uganda the Uganda Constitution etugamba etya amateeka g'akakiiko k'ebyokulonda gatugamba katya ani asaanidde okwesimbawo ku kifo ky'omubaka wa palamenti omuntu yenna aweza egy'obukulu 18 omuntu yenna aweza senior ey'omukaaga or anything equivalent to that omuntu oyo abeera qualified okugenda okwesimbawo ku kifo ky'omubaka wa palamenti mu palamenti eno ey'e10 gye tulinamu ababaka over 16 MPs nga basiniya yakuna but with a certificate ey'ekintu ekirala twali tubalinamu era nga bawerera ddala muyemu yeeyo tulinamu ababaka bwe basirabidde enamba eri mu 30+ aba diplomas era mu palamenti yemu mwe mulina abalina masters kakati it doesn't matter how qualified you are how educated you are but what matters how loyal are you to your party and how loyal are you to your voters and what is your effort mu constituency gyova era abantu boweereza baba nabusiro east kiki kye bagamba do they ask for a qualified a well qualified lawyer aina masters so koleke nkwe ka video kano nizo butaka kujirira omwana ono erinnya lye linvudde maaso aina kyano bagiyita munnayo aina akantu kakonyeko wano kanyumidde ulira nabagamba nyina masters eze era nawe badde no kaisa naye nga nkola ki ndi ku YouTube njasama ndi ku YouTube njasama more qualified than Ssegona sikulimba it's the truth mwana wange kino kyengezaako balaga nti ebitabo it's nothing abantu bangi basomye kati gojja mu public nogezaako tukuba ebitabo kubanga ina masters in law sajja agamba ina masters in law kwegamba wanjawulo it's nothing si muntu wa bulijjo a masters is basic tuli mu 2025 tetukyali mu 1900 yes sebo bantu bangi balina masters so okujjanga olowooza oli proud over a basic thing eventually time catches up with you. Eventually, you become exposed. Eventually, obulamu bukukakkanya. Ono mwami oba omuvubuka ono awangalira mu ggwanga lya Bungereza mu kibuga London Surgeon ono omulenzi agambye aina masters meka 2 but omusanga ku YouTube ng'ensonga za discussing are the same issues that I'm discussing. He lowers himself to the extent egamba nti let me serve Ugandans kubanga afuna kasalale kakalungi ennyo Bungereza akasente kafuna era akugambye nti ndi qualified n'okusinga Ssegona Ssegona wa masters just ina masters age naye okulinnya ku bantu ku mutwe oyinza okulowooza Ssegona ye yasoma ebitabo okubimalayo okulira obujjo n'okulira obubi kya butonde nze normally tell people nti ku radio yemu when nali nkola nali productions manager nino omwana gwe nali njigiriza yali muwala nga mukulu ansingako because I was 23 22 bwentyo so nebatuuka balinga emisaala ngenda okulaba ng'omusaala gwe bampa mutini nnyo so ate omwana nga bamuwanise waggulu era nga naye awuliranga one program zakola nzisobola okujjako sports yeka gwe sisobola naye zino ne investigative stories nja zikola zabadde akola mpulira nzisobola nange what I did tagamba bugambya
ate bwe byajjamu mwezi gumu 2-3 sisasulwa engamba Dennis then I'm not worth this. Son, I deserve something good, better than this. What I did, kuandika resignation. Nebagamba bana design nze kagende njiyo obulamu walala ate mbeko byenkyusa kati ndi wano mbaweereza nasoma amawulire gange n'oli omwana yali takoze ekitagasomyeko naye nga some disrespecting okweyadde okumalamu amaanyi yadde olunaku olumu until now she's now serving Ugandans. Kakati gwe ekifo ky'okuddawo at least Medard Ssegona wandiyimiridde emabega wa Mathias Walukagga. Ye Walukagga biki byayogedde? Njagala owulirize ebigambo bya Walukagga. Basebo ne banyabo nze Walukagga Mathias Meya wa Kenya Town Council on National Unity Platform ekulembera President Omondi Robert Kyagulanyi Ssentamu ngera saawa eno tuli eno Jinja mu campaign ezatandise eggulo leero tuli Buyende ne Kamuli ate tweyongereyo so kadala ekindeso wano nebaza Katonda olw'ekirabo kyantusitako ekkula okubeera nga nze nawangudde card eya National Unity Platform egenda okukiikira abantu ba Busiro East Constituency mu Parliament mu lukiiko olukulu ssetteeserezo. Nebaza akakiiko k'okulonda for the good work they have done diligently and transparently. Nebaza ground abalonzi okuteekamu obwesige ne pate yange tutwaliza awamu nenfuna kaadi eno kama mulungi nnyo era ekitiibwa n'ettendo bimujjire mbakakasa nti nno kale ekigere kimu kiri mu Parliament baba ofuna kaadi ya National Unity Platform kizo bagaana ebitundu 50 ku 100 oba obirina tezo onoonyayo percentage egi 1% oze 51 olayire. Ekyala kyembagamba basebo ne banyabo nti baganda bange bembadde nvuganya nabo ku kaadi eno bonna basajja bayivu bagezi era nga balina ebisaanyizo naye Mukama yasazeewo mu lwokaano olulimu abantu abangi Katonda alondamu naye nja basaba as I've predominantly been airing out that if I lose the card I'll stand behind the flag bearer. So I also appeal to those who lost the card to also stand behind me, the flag bearer, for the betterment of our National Unity Platform. Baleme kujja independent tuberenge ekibira tukitwala mu maaso kubanga twayingira mu vetings ne tugenda ku ground fena ntukkiriza nti anabatawangudde kaadi ajja kuyimirira emabega w'oyo nti abatatutte kaadi ajja kuyimirira emabega w'oyo. Ebigambo byayongeddeko nti nsabeera mmwe mwenna baganda bange abatafunye kaadi munneegatteko kuba nkimanyi muyina ebirowoozo ebirungi eri Busiro East. Mathias Mulumba Walukagga agamba mujje munneegatteko tuwuliriziganye ebirowoozo ebyo bye mubadde nabyo tuzimbe Busiro. Kaakati gwabuusabuusa Walukagga njagala okubategeeza ebigambo bino. Samuel okuba nabbi ow'amaanyi teyazaalibwa nabbi w'amaanyi. Dawudi okubeera kabaka si ye yali omukulu mu famire ya Yese, never. Ke kali akalenzi akata akali akabinga kalina mu kulunda eri ndiga. Paka nabbi we yagamba waliwo omulala gwe mutannaleeta yani bagendo mpozi waliyo kali akato akatono ke kaliwa ke ka Dawudi n'abeera kabaka. Yesu bwe yali okubanga yajja okununula ensi eno we tudda mu byawandiikibwa teyali muyivu kimala, teyazaalibwa mugagga, teyazaalibwa mu kibuga wabula yazaalibwa mu kyalo mu kiraalo ewabi. Essaawa y'olunaku olwaleero oyinza okulaba nga Walukagga ali less qualified but asobola okubeera omukulembeze omulungi than Medard Ssegona. Lwaki? Kubanga oyinza otunuulira kino in different perspectives. Nti nupo esudde Ssegona abaddero oyo omulungi. Yes. Nti era ndabye concerns nyingi nti omu kuba best constitutional lawyers between mu Uganda ne Lukwago. Kituufu. N'ate bwe tuba twogera ku basajja era balina zi masters za law nupo etwalayo David Lewis Lubongo ya Wuuli ali mu kuvuganya eri ne Semuju George Musisi lawyer.
si be bokka bakanswazi bangi bw'obadde weebuuza nti by the way parliament eriwolowooza ku ludda lw'amateeka lwokka besides okubaga amateeka waliwo n'okutemaatema bajeti y'eggwanga era yeetaagayo ne ba accountants abalungi department si zonna zeetaagisa kubanga gwe lwaki osanga president nga George Weah ng'akulembedde ensi nga musajja wattu tabeerangako mu lunyiriri lwa bukulembeze yali musajja munnabyamizannyo kaakati never and never underestimate someone. Njagala kuwa bigambo bino owulirize Bobi Wine ng'akunnyonnyola Medard Ssegona bwe be meeting olabayo ombako omu gwe bayita Honorable Medard Ssegona omanyi ayukiza nnyo amalala bwat apita wayi jangu azze ebbali gamba gwe muvubuka gwe tubadde tukuobzavinga memba nange bangi n'abakulembeze abalala abamu abatali kusaidia ffe n'abalala botagenda kusinkana n'abalattamu n'agamba naye ffe tulowooza nti olimu omulamwa bw'obanga weewaddeyo nsirise muwuliriza n'atereza ettaayi n'atereza ekkooti n'agamba oli mumalirivu ne mugamba honorable ndi mumalirivu naye nkakasira ffenna abayimirira okulemesa nakyemalira tuli bamalirivu naga atontegedde bulungi kati kanziremu kanjogere mu Luganda oba pulezidenti obwagala omutima ne gunkubatwa najjukira omusota ogwaka kwashibaga kato nengamba katonda wange no nali wakategeera akantu ako the way how the guy portrayed himself oba olaba engeri Medard Ssegona gye yeeyokolamu okuba masajja wa malala Deni kati njagala kuwa video ze wano kumukumu zisobola okuba nga nkuddukako kankuwa wano videos ze emu ku emu tugende mu maaso olereza eri ababadde banvunaana obutabeera humble oba mwetoobaze naye but you see oyo yenze nekkakkanya kubanga bayibuli bwetyo bwe ŋŋamba nti ffe abekkakkanya tulisitulibwa olowooza enkolagana mbufe abekkakkanya tulisitulibwa Medard teyekkakkanyangako wuliriza wano yagamba nti yasisinkana ne bamama Mbabazi mu 7-3 nga siriiwo ne Genotafiire naga kati nayawukana nabo mu by'obufuzi nkwana emikwano emijja olw'okuba nakyusa ekibiina ky'ebyobufuzi oba olw'okuba ebyobufuzi bikyuse nti kubanga mpuuga mukwano gwange muganda wange nyimiridde naye mukyenzikiriza mumeme anyinza okuba omukyamu naye mmanyi ndi mutuufu nti talina musango ogwo gubeera omusango ngwetonde naye nakyo tebakinvunaana singa kyali bwe kityo lwaki mbuusabuusa nti oluusi teri mugezi ayinza kukinvunaanira bw'atyo naye bw'aba asazeewo kukinvunaanira pate terina mitendera gikwasa mpisa bwe gubanga gwe musango gunkwasa empisa akakiiko ka EMC Election Management Committee ye disciplinary organ erina okunkwasa empisa saagala kukemebwa kulowooza nti people can stoop low eyo nebeera ensonga naye bwebadde bubayita mu nsi muno nagambye nti reality kyekintu ekimu ku ebyo ebisingira ddala okuba ebikulu olina okuba royo nnyo eri ekibiina kyo ate ekirala abantu balina okuba nga bakwenyumirizaamu 100 ku kinnaakyo bw'owulira ebigambo bya Medard Ssegona bya lubalaato era akulaga nti kuno kugenda kubeera kuseeyeeya buseeyeeya ki mazzi
kuyitako obuyisi kubanga muganda wange ekyo kyakiraga n'agamba ekyo nedda okitegeera. So ebyo bye bigambo bya Medard Ssegona mu ngeri ey'okubalaata, mu ngeri ey'oku naye omusajja buno woleriza wano. What next? Kubanga kakati bendera bagikumye simanyi kyozza kugenda kwesimbawo nga independent oba ogenda kuba mugonvu ekibiina ogenda nti kansigale eno nkolere ekibiina. Kati ate nkolere ekibiina nkikolere mulimu ki goolidde bampadde mulimu ki? I mean basobola it's not late basobola okuvunaanyizibwa obulala. Bagambire bakugambire ki? Bagambire nti bampe omulimu bampe olweyo bampe ekisiimuula nkole naye kati for now siri deployed so siina buweereza bwe nyinza kugamba nti buno bwe ngenda okuwa ekibiina. Are you standing as an independent you see candidate again mu Busiro? Njagala omanye kino I have no personal project mu parliament ya Uganda. Look at me. I have no personal project. Mu parliament ya Uganda. Mu parliament ya Uganda, ndi deployed. Aban deploying bawerako. There are different stakeholders. Abantu be Busiro be bampa deployment mu 2011 Busiro East to be specific. Anti nkeme bw'okwogera Busiro generally kuba abantu nze gwe bayita omubaka w'e Busiro. 2016 ne bakiddamu 2021 ne bakiddamu. So 2011 ne 2016 the other stakeholder and deploying akyali kibiina kya Democratic Party. 2021 bantu b'e Busiro begatta n'ekibiina kya National Unity Platform. So one stakeholder has spoken. Naz yazudde gwalowooza nti yansinga. N'abantu b'e Busiro ngenda bawo omukisa mbabuuze. Olunaku lw'enkya ntandika nkya okukola okwebuuza kwange. Ogenda kola consultation? Nja kukola consultation. This is not a personal decision. So, okay. Oyo ye musajja wammwe Medard Ssegona. Bwe tuba tugenda mu vetting oba okimanyi bulungi nti either wakati w'ebintu bino bibiri walina okubaako ekintu kimu ekigenda mu maaso n'okubanga kikolebwa. Either you get a card or else osobola okuba nga togifuna. Bw'omaliriza okubeera nga ebyo byonna obimanyi muganda wange ekiba kiddako kibeera bubeezi ekintu kimu kyokka. Kyekiba kiddako ekiba kiddako kwe kukeera ku makya ne bagenda mu maaso n'okuba nga bagamba ono yawangudde oba oli ne wabula nti mwenna mwakkiriza nti mujja kukkiriziganya n'ebinaaba bivudde eyo ate essaawa y'olwaleero mugamba nti wamma mu bannabusiro musalawo ki era muteesa ki. One, ebintu bino byanjawulo. Okuba omuyivu ekimala tekitegeeza nti olina omukisa ogumala okubeera nga ogenda maaso n'okuba nga ofuna obukulembeze. Mbuuza lwaki? Ensonga eri emu yokka bweti nti igwe agenda mu maaso n'okubeera nga weesimbawo si gwasinga okutegeera ennyo ate era si gwasinga obuyivu ennyo ate era si gwasinga omukisa ennyo. Essaawa y'olunaku olwaleero singa Kyagulanyi si yakutta omumuli gw'opposition mu ggwanga lino kubanga he's a musician. One, he's an MDD graduate but recently ya graduating mu mateeka ng'abamu ku abo abagenda mu maaso n'okubeera nga beesimbawo
bamusinga. Nsereko Muhammad experience gyalina mu byobufuzi eri completely waggulu nnyo ku ya Bobi Wine. Lwaki yabulwa emikono egyesimbawo? Era twebuuza ekibuuzo kye tuyinza okuba nga twebuuza, lwaki essaawa eno olaba nga Nsereko yabulwa emikono kyokka Bobi Wine agirina, era n'abantu bakuŋŋaana bagamba nti ffe tukulabanga ye gwe mununuzi waffe. Idi Amin Dada, he wasn't a graduate, naye yakulembera Uganda eno. Tutunulire Gino Museveni okujja kukulembera Uganda, he wasn't a master's degree holder, never. Ekyo kikkirize oba kigaane. Ne tulina ebintu bino wammanga, omukisa ne timing. Ebiro byo ebituufu biba bituuse nga bizze, kintu kiba kijjaba mu mikono gyo. Ate waliwo ekirala ng'eno ye key factor mu buli kye tukola. It's called fate. Entuuko ya buli kintu kyonna bw'eba etuuse, oba tolina w'ogisazaamu era oba tosobola bikyusa. So kati Medard Ssegona, there is nothing that you can change. For the last 15 years, gyoberedde omubaka wa Busiro East, abantu bakwagadde bakuwadde akalulu. I think enough is enough. Nga bwe mugamba omuzeeyi w'entebe okuwummula, nammwe muwummuleko, mudde ku mabbali, munakyalinga bakulembeze ab'enkya. Gwe bw'oba oyagala beera mukulembeze omubaka wa parliament for over 30 years, kiki ky'oba ogobera Museveni kuba kati oyagala kikuweza myaka 2 mu parliament. Mwagulayo n'entebe ezammwe omukwatira nti wano Ssegona sivaawo. It's a total shame. Anyway, munzikirize mbatere wano tusinkane aguludde ne abampeere bye musinga okunjagaliza. Zeddeni BTN Media, beyond the newsroom. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.